Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Momon Construction Company bassebo ne bannyabo bakakensa mu kuzimba amayumba aga buli kika ate amayumba agali ku buli generation. Abeetaaze osobola bafuna ku namba zaabwe awo wansi baberenga bakutuusaako service zaabwe bulungi. Tuli mu ggwanga erimanyikiddwa nga erya Tanzania gwe ssebo oba nnyabo andaba. Kifaananyi kyolaba ku screen ky'omukulembeze aliko right now omukyala Samia Suluhu ate ne akulira opposition amanyikibwa nga Tundu Lissu. Samia Suluhu ali mu kibiina ekya Chama cha Mapinduzi, ekibiina ekifuza eggwanga lya Tanzania okumala ebbanga. Yavaayo na issuing order bakwate omukulu amanyikibwa nga Tundu Lissu akulembera ekibiina ekimanyikiddwa nga Chadema. Chadema is the second largest political party mu ggwanga erya Tanzania. Amawulire agali mu Tanzania gwe ssebo banya bandaba. Abatanzania basinga Okwekalakasa statements zibawa bagamba nti tekikola makulu ogenda mu kalulu nga leading opposition omukulu amanyikibwa nga Tundu Lissu ali mu kkomera. Nga wabula ennaku ntono nnyo Abatanzania bagende mu kulonda, omukyala Samia Suluhu, president wa Tanzania, ya issuing order baberenga bata Tundu Lissu oyo omwami. Naye okumanya nga kino ekisajja kigezi, nakyo kirabika kyamanya nti wayinza okubayo okwekalakasa. Tundu Lissu olwamuta yagamba saagala kunta, njagala nsigale mu kkomera. Abamu ku bagoberera ebyobufuzi mu ggwanga lya Tanzania bagamba eno statement oba eno move Tundu Lissu gye yakola okugaana okuva mu kkomera nga bamaze omuta, yagikola nga ayagala okwewala gavumenti ya Suluhu okumwesibako nti yalidinze protests eziri mu ggwanga erya Tanzania right now. Yesterday ebitundu ebisinga mu ggwanga lya Tanzania tebalonze. Bannabyabufuzi ababadde bakukuta n'omukyala amanyikibwa nga Samia Suluhu abasinga batandise okudduka mu ggwanga. Omukulu amanyikibwa nga Jakaya Kikwete yaliko president wa Tanzania before John Pombe Magufuli taking over. Ye yadduse mu ggwanga lya Tanzania n'agenda mbu mu ggwanga erya Kenya oluvannyuma lw'okumanya nti bizinesi ze zonna ezisinga ezibadde mu kitundu ekimanyikibwa nga Arusha zasaanyizibwawo Okwekalakasa. Abavubuka bajenzi mu ggwanga lya Tanzania olunaku lw'ejjo bafuye olaba nga banoonya buli bizinesi y'oyo abadde akukuta ne Samia Suluhu. Buli muyimbi abadde akukuta ne Samia Suluhu nga bamanyi bizinesi yo bazookyeza. Waliwo omugagga omu abadde alina bondi y'emmotoka. Okwekalakasa olwatandise abaana bagikyomese yonna n'emmoloka zonna ne ziggwawo. Bwagenze okuwungeera yesterday nga police etutte control oba amagye gatutte control mu bitundu ebimu ebya Tanzania era ne ba imposinga national curfew. Sawa 12 tewali muntu yabadde akkirizibwa kubanga asaalimbira ku nguudo. Wetwogerera eggwanga lya Tanzania liri mu kye bayita state of emergency. Owa police akuba kibooko nga talina tteeka ogenda mukwatira. Omukulu Tundu Lissu ye yalemera mu kkomera, yamanya nti abantu oba ki balina okwekalakasa. On so many occasions ensi ebadde emookinga nnyo eggwanga lye bayita Tanzania nga babatwala nga abantu abali light. Kyovala bagamba nga togayanga kyezinze, ne bagamba nti obunafu bw'olujegere ge maanyi gaabwo. Abatanzania babadde quiet nga babakolako all sorts of bad evil naye nga basirifu. Same applies to Ugandans. Batumookinga nnyo Bannayuganda, batuyita abasiru, Bannayuganda batuyita bafala. Naye I strongly believe buli kintu kirina time yakyo. Kiyinza okuba nga Bannayuganda tebanatuusa time y'ekalakasa, ate busobola n'okukya ku makya Bannayuganda ne bafuna demonstration etabaawo. Ekibadde Tanzania teri abadde akisuubira. Ekibuga ekikulu ekya Tanzania ekya Dodoma kiteta. Kino
kitadde mark ku bukulembeze bwa Suluhu omukyala aliko nti ne waba controllinze zino demonstration ensi nedda mu nteeko eyo mark oba sport tegenda muvaako. Ono omukyala yajja atya mu bukulembeze bwa Tanzania gwatulaba nga bw'otambuza video ngenda ddukubira ku ntono. Oluvannyuma lwa president Pombe Magufuli okufa mu 2022 I think, yes, it was after Uganda election. Omukulu oyo n'afa. Mu ssemateeka wa Tanzania president aliko waafa tebalonderawo president addako. Abadde omumyuka we vice president are taking over for the rest of the years ezibulayo ku kisanja. Abatanzania ekisanja kyabwe ssemateeka abalambika emyaka 5. Magufuli mu kisanja ky'ekipya yafugirako myezi bwezi n'afa. Yali agenda mu kisanja kyakubiri ekyokubiri yafugako emyezi mitono nnyo n'afa. Era oluvannyuma lw'okufa nga ssemateeka bw'alagira, Samia Suluhu ya taking over as the acting president. Era yalina okuteekateeka okulonda. Mu ssemateeka wa Tanzania munnaye gwandaba tayawukanamu nnyo na wa Uganda. President wa Tanzania aweebwa obuvunaanyizibwa okulonda agenda okukulembera akakiiko k'ebyokulonda nga bwe kirwa ne Uganda. Ensonga lwaki kugambye nti Abatanzania babadde babamookinga nnyo naye nga basirise. Nalabye ekyabadde ku streets mu Tanzania nga tewali musajja wa myaka 4 ali ku street, wabula nga abavubuka nga balina ensonga zaabwe. Ensonga yo gamba nti bakutte Tundu Lissu ne bamusiba si nsonga ya Simba eyaviiriddeko Abatanzania okwekalakasa. Kikirize kigaani babadde balina ebibaluma okumala ebbanga. It was yesterday. Abatanzania babadde basirifu. Samia n'akuba akalulu nga basirifu. Nga tewali any signs, tewali muntu yabadde asubira nti Tanzania esobola okwekalakasa. Kumba abaana bali bateesateesa dda ate nga bali quiet. Omukutu gwa X e Tanzania gwali gwagibwako weeks eziwerako to the election because information ey'amaanyi kwe badde eyitira. So omukyala ya issuing order X bagijjeko. Tewali abadde asubira nti bano abantu bagenda kwekalakasa. Bwakedde bukeezi jjo ku makya ku lunaku lw'okulonda lwennyini because they knew the world will be paying attention to Tanzania. Ku lunaku lw'okulonda protests ne zitandika. Internet yagiddwako ne ba issuinga curfew. Wabula gwe omuntu yenna andaba kino kikuwa ekyokuyiga. Nga bwe kyali e Nepal, buli muntu eyali akukuta ne gavumenti oba wali opposition, abantu bakulumba. Abantu nabalabye mu Dodoma, capital city ya Tanzania, balumbye Revenue Authority eya Tanzania offices nga temuli muntu nga batambulanga we baagala. Borders ez'enjawulo ya Zambia ne Tanzania abantu beekalakasiza, Abazambia nabo bayingidde mu Tanzania. Same applies to border ya Uganda, Manyanga ya Tanzania ne Kenya era. But the question is Samia Suluhu ready to contain a protest ye Tanzania nga yegatiddwamu abana Kenya? Because remember abana Kenya nabo bamulika ekiruyi. Bino bena bikolebwa gwe ssebo banya bandaba nga president wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni tannaba kubaako na kintu kimu kyayogera. Omukulu myangambi tasobola kwogera kuba kimanyi we kiva eri automatically kidde. Zino ensi zina engeri gye zaatekekamu ebintu byayo. Tanzania yalonze jjo, Uganda eronda mwaka gujja mu January nga 15. Ate omwaka oguddako mu 2027 Kenya eronde. Era abantu abasinga obwedda bagamba anti bamuyita Samia Suluhu Idi Amini Mama.
abantu bagamba nti akalu yaketegekedde yekka abantu bonabona abasinga abali vocal ba opposition leader yabajjamu intentionally. Okategedde akantu ako tambuza video bampita simple